Obuwangwa n'ennono gye gimu ku misingi Obwakabaka ku bwazimbibwa, kyokka newankubadde guli gutyo ebyasajja bikomye okuyita ennono ezimu n'obuwangwa abantu bagenze babifeebya. Kati Obwakabaka nga buyita mu kitongole ky'ebyobulambuzi ki Buganda Heritage and Tourism Board wamu ne bannamikago okuva mu kitongole kitubaayo basitukiddemu okulwana okulaba ng'ennono n'obuwangwa bikuumye. Obwakabaka era buguddewo empenduzo oba giyite app ey'okuyambako okumanyisa abantu ku buwangwa bwa Buganda n'ebifo by'Obwakabaka eby'enkizo era enkola eno etongozeddwa Minisita w'obuwangwa n'ennono mu Buganda Oweekitiibwa David Kyewalabye Male mu Lubiri e Mengo. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, Minisita Kyewalabye asabye gavumenti okwongera amaanyi mu kugema bannayuganda ssennyiga Corona kubanga ono akosezza nnyo ensiike y'ebyobulambuzi mu Buganda n'eggwanga okutwaliza awamu ate nga ge gamu ku makubo omuva ensimbi eziyimirizaawo eggwanga. Tulowooza nti ensinga eteredde, tulowooza nti kinaaba bwekimbeerera tunaabeera mu dduka ddugula. Netugeza okulaba nti mu mbeera eriwo era eya COVID kiba kisobola okusigala nga tukyafa. Nekyo tusaba gavumenti eyongeremu ku maanyi okugema abantu ensi yaffe eggule. Oweekitiibwa Kyewalabye asinzidde wano ne yeebaza boodi ya BHTB olw'obuyiiya bwe bongeddemu okulaba ng'ebyobulambuzi mu Buganda biyitimuka. Enteekateeka eri wakati w'ekitongole kyaffe eky'ebyobulambuzi ekya BHTB nga bali wamu ne bannaffe mu nteekateeka gye bayise Tubaayo nga bagezaako okuteekawo enteekateeka y'abantu okulambula nga basobola okuyita ku mutimbagano ne bakola enteekateeka zaabwe okusobola okujja okulambula ebyo ebintu eby'enkizo ebiri mu Buganda. Olwekyo enteekateeka eno erimu ab'ebyobulambuzi b'okuteekateeka ebyo ebinaalambulwa ate bannaffe abaatubaayo b'okukola enteekateeka ebituusa ku bantu. Ssentebe wa boodi ya BHTB Benon Ntambi agamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa nti bannayuganda tebafaayo kwettanira ebyobulambuzi ebiri mu ggwanga nga kino kye kimu ku kikuumidde ebyobulambuzi emabega so nga ate byandivuddemu ensimbi ennyingi. Naye Buganda erina enkizo mu Bwakabaka bwonna obuli mu Uganda wano ne mu nsi yonna tulina ebyobulambuzi bingi nnyo nnyini ddala. Ate okusoomozebwa kwe tusinga okuba nakwo nti abavubuka abato abalenzi n'abawala tebettanidde nnyo bya buwangwa bwaffe mu ngeri y'obulambuzi. Tebamanyi Buganda, tebamanyi bifo byaffe ebyankizo, ate n'okubyagala tebannaba kubyagala kimala. Ffe tutudde wano ku Buganda naye omuzungu aga nti tutudde ku gold mine. Tulina opportunity nene ddala nga Buganda okusobola okutuusa ebyobulambuzi bwaffe ku bantu ab'enjawulo. Brian Namanya okuva mu kitongole kitubaayo agamba nti buli lukya omutimbagano gweyongera okwettanirwa ng'enteekateeka eno etongozeddwa yakuyambako okutumbula ebyobulambuzi ate n'okubiyitimusa. So okukola wamu ne board ya Buganda BHTB Buganda bakiri strategic kuba tuwa experiences zabo ate nabo ne ba mobilizing Abaganda bonna abali abalina experiences z'okukola. Tulaba mbu Munnayuganda atudde era anoonya ekyokukola gakuba ayangwa mangu ekibanga. Ebimu ku byobuwangwa ebigenda okutumbulwa muli omweso ogwazannyibwanga bajjajjaffe okuwummuza ebirowoozo, okusogola omwenge, okukomaga, enfumba eŋŋanda n'ebintu ebirala. Omukolo guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli abakungu ba Ssaabasajja, baminisita n'abaweereza ba Kabaka mu biti eby'enjawulo. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, ageesigika.